omwaka 2026. Ekereziya ng'eyita mu ssaza ekkulu ery'e Kampala yatandikawo ekitongole ky'obwannakyewa ki Child Welfare and Adoption Society ekirabirira abaana abatalina mwasirizi nga kino kirimu amaka agalabirira abaana ga mirundi 3 okuli Nsambya Babies Home, Kankobe Children's Home ne Natete Family Group. Olwaleero bano nga bali wamu n'obukulembeze bwa Ekereziya nga bukiikiriddwa Vicar General w'essaza ekkulu ery'e Kampala Reverend Misinya Dr. Rogers Kabuye Mukasa. Gavumenti ng'ekiikiriddwa ekitongole kya poliisi era ng'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire yabaddewo n'abavujjiriza ab'enjawulo okuli Centenary Bank ng'ekiikiriddwa gikulira omukungu Fabian Kasi, Movit, Crown Beverages n'abalala. Batongoza okutambula okw'omulundi ogwokuna okugenderedde okunoonya ensimbi ez'okuyamba abaana abatalina mwasirizi. Reverend Misinya Dr. Rogers Kabuye Mukasa wano wasinzidde n'akubiriza abantu okulabirira n'okwagala abaana bano kubanga ba muwendo munene mu maaso ga Katonda ate era beetaaga okubeerwa ng'abaana abalala. Okubawa obulabirizi, okusoma ate n'obukuumi awamu n'okubateerawo embeera gye bayinza okukuliramu mu kwagala ate n'essuubi. Vicar akkatiriza nti ku myaka 57 egya Child Welfare and Adoption Society bingi ebituukiddwako omuli okwagala, okulabirira, okukuuma n'okuzza abaana mu maka gaabwe. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kwe kulaba nti tewali mwana akulira mu kitongole kino kubanga ate kino kisobola okuleeta ebizibu mu biseera eby'omu maaso. Buli mwana asaanidde okuba n'awaka we bamwagala. Mu buufu bwe bumu, Sister Maria Teddy Nachanzi nga yakulira Nsambya Babies Home ayanjudde ebyensimbi ezizze zisondebwa bye zizze zikola n'abaana abayambiddwa okuva mu mwaka gwa 2023 okutambula kuno we kwatandika. Twakakungaanya milioni 367 mu myaka gino naye ng'ezikoze eziriwo okukola nga tumaze okujjako ebitegeka omukolo ziri milioni 208 nga ku zo milioni 49 mu emitwalo 5 zigenze ku bujjanjabi bw'abaana. Ono asabye abazira kisa okukwasiza ku Child Welfare and Adoption Society mu nteekateeka y'okusonda ensimbi eziyambako okulabirira abaana bano okuyita mu kutambula. Mu myaka 3 twakalabirira abaana 396 abaddayo mu bantu babe bali 225 abatwalibwa abazadde abalungi bali 65. Ate yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire mu alipoota gy'asomye y'obumenyi bw'amateeka obugwa mu kkowe ly'abazadde abasuula abaana alaze nti newankubadde ng'omuze gw'abazadde okusuula abaana gukendedde bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise bakyalina emisango 1,205 egy'ekikula kino era asabye abazadde okwagala abaana baabwe. Kikulu nnyo abazadde obutasuulirira abaana baabwe kuba ebikolwa bino bityoboola eddembe lyabwe era byonoona ebiseera byabwe biki eby'omu maaso. Poliisi era ekakasizza nti ku lunaku lw'okutambula ku lw'abaana abatalina mwasirizi yakuwa obukuumi obumala okulaba nga tewabaawo bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. Buli atambulira ku makubo gwe tukkirizaawe nga muli mu kutambula jjabbeera waki wa bigere ab'emmotoka tujja bba tubasalako mpaka okutambula byokola ki. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Gambuuze.